Yes, okay. Anti okuva mbanda faba Quality View Film Production. Banodo nga basanga bayogerere tukyatandika butandise ne filmu ya feno. Batredete filmu ki ku mulundi guno nakutegeeza buli tuba tulaba ekina Uganda abo ekyokiga kyolina okubadde ofuna. Naye ng'oluusi omuntu abajja kufa. Kati agate yandifudde ku ekyo. Naye sisita wange yandibadde amulabirira n'omwana. Naye musajja munange guma kale n'ebiseera ebisinga abantu kubeera mu mbeera ne batawakkala naye nga balaba bulabi ensi kuba yo si nnyangu. Ensi bye bitonde ebiri mu nsi. Njagala olabe. Kale nno baamugumya bannaffe aleme kulabika niyeraliikirira n'ekyamaziga ateekeddwa okulabika ni akikomya. Kaakati nno tuba tuli awo waliwo akawala katoototo kava ku ssomero kalina mu uniform kati kye kakola kwe kuyingira akasaka. Nagambye filimu zino zigenda ku MK Majestic Plaza y'ensibuko y'ebinna Uganda. Era omuntu yenna ayagala okusuubula ebinna Uganda n'okutandika okuyiga bitunda ku MK olaga. Kakadwe kayingira akasaka ne kakyusa engoye. Njagala olabe. Abawala bazibu batambula n'ensawugulo za beetisse bitabo kumbe bagenda kukyusizaamu ngoye. Bwe bumala okuwungera olweggulo nga badda mu komba sisha. Laba jaggunze. Engato gy'ayambadde essaawa eno nnyina tagimanyi. Okumanya ensi etabuse engoye zennyini abantu ze bambala agency kyengamba kisumuluzo the catalyst. Njagala olabe. Kati yayimiriza emmoloka yali ejja naye nga emmoloka gye tumanye emmoloka ey'okubiri omugagga. Omugagga Seeguya ng'atwalako omuwala ono. Efirimu ekyatandika butandisi. Era oluvannyuma bano baabano yali waabwe aleeseyo enkeyu. Omanyi omuntu asaba abeera n'ebigambo bingi. Ne bw'oba tomugambye nti ndeetedde ggwe atandikira okuwaana toyinza butamuwa. Ikyali waffe oyiya mwana bulijjo obwedde otulowoozaako bw'otyo. Omwavu taba na choice. Kati ng'amugamba ani ali ekyawaggulu. Ate abataguze weni gwe kwata. Ate gwe otusinza ofuna kuba omala olyako ekikajjo ensigo emera. Sobola ofunawo omusiri gw'ebikajjo mu ekyo. Kati ng'amugamba ni gwe ofunye kinene gwe kino kitulekere. ono yakugambye Kandye. Njagala olabe. Ofunye sente zibu. Beegaafu no choice, has no choice. ofala baye mu Kati oba gwe nkuweewa kyetaaga Nanze kuwadde kineki. kwata togaana. Wewe era gwe olina okulya wezifuka. So Wali aba weewonze? nawange wadde ndi munaku nsobola okwetuusaako ekikajjo nawe. abandekera Totulangira nya. Njaga firimu bagiyita akanaafa. Webali kulikayo. Webale leeta. Mugabi ate mukoddomu. mujjukire nze akulira obuyonjo wano ebigundi byammwe mubiteeke wamu Yesigera tubiteeka. Tubiteeka wamu. Tola anti mutadde wano. naye mwe bakyali mulowooza Pawulo alikomawo ku kyalo kuno. Kaakano baba bakyali awo kibava bajjukira munywanyi waabwe Pawulo. Tebamanye ba Pawulo aliddamu nadda ku kyalo kino okukola. Tuyinza okubeera wano nga Pawulo Kali nga bagamba Pawulo musajja mutatenkanya nnyo ate ye musajja yayingira ekyalo nga tasobola kukigumiikiriza kukibeeramu. bwe kibbirira enjaga n'empakana. kikulu Pawulo mulinga abatamuma. Mwe Pawulo mumulinde bulinzi. Nanga tuli kubo. Tuyinza n'okudda wano nga tulowooza ali mu kyalo kumbe tali mu kyalo. Balowooza Pawulo yadda mu kyalo. Bwe boogera ku Pawulo ye muvubuka oli eyatetenkanyamuko omugagga. Tugenda maaso. Kyekiyinza okuddira obulamu bw'abano tubulabye. Kaakano oluvannyuma mugagga ng'akwata akaana k'abandi kaana ka ssomero. Manyi abaana balina ebintu bingi ebibaleetera ebizibu kasita bafuuyirira obubeero awo. Kaako kali mu sekendule bakaleese mu bbaala. Kasita kayambala obugoye ne kasibaasiba bagamba wee kakulu kakuze. Tekati abawala kasita basiba ku nviiri tosobola kumwawula myaka gy'alina. Tugenda maaso. Nga bamuleetera byokunywa
yanyumya ku ssomero banne nanywako ku malutiraga ni kwata malutiraga mugagga atumiza mazzi ali kaana k'abandi kale nno ogenda okuvaawo ebintu si byali bibi byatambula bulungi mugagga nga tumulaba naye ate oluvannyuma tugenda okudda eno bano bali matatu okimanyi bano bakyali nabagamba nti ojja kudda ne bampaka kaakati no bali matatu ne munnaffe Paul ono li yali abawakanya nga bagamba ono ajja kudda mu kibuga ne bawakana wabula yadduka ekyamujja mu kibuga tetumanyi oba kyavaawo akomyewo naye ne boda esitumanyi gye yagireka kati nga bagenda bamatatu nga sibeeguya naye lwaki buli kaseera boologota na seeguya ni bagenda kuba sibeeguya naye era sibeeguya liba linnya lya seeguya kitegeeza ekizibu ke yakola seeguya yalivula seeguya n'akuba mukazi wa seeguya akagoma kaakati n'ebintu si birungi bali matatu njagala olabe alabika abeera amulogoota na buli kadde abali bubi nemwe bakyali mukimanyi mungendayo nkya ate wa kati sebo nume ekyakola nga amugani mbabuulire guyanira olina ekikuja ku bwongo ayagala kulabika ndi agenda wa seeguya sajja teyeeguya ng'erinnya lye seeguya jjukira omukazi yamukubidde essimu kati ate bino byebireetedde abalenzi obuzibu yadde bagamba akanafa kati ng'amugamba neegwa akanafa bagasikawulira ng'ombe naye ng'ombe ng'evuze eng'ombe gy'emidomo gyabwe firimu bagiyita akanaafa kati ng'abagamba yayogedde n'omukazi kyokka ebintu ebimu banne ebikolwa eby'obwenzi si birungi naye newankubadde ababikola babinyumirwa ekituufu omuntu agenda mu bwenzi otandika otya okulabika ng'ogambako banno nti ngenda kwenda kumuka omusajja kati ng'abagamba n'okulwawo nduddewo yakadda mu kibuga tetumanyi oba seeguya ekikola kye yamukola yamwerabira naye kulwokuba omukazi yamuweerezza transport asazeewo ajje ye kino kyayita okwagala omusajja alabika tayagala omukazi aleka tayagala bbaawe yandibadde tayita ye nga tudda mu maka ga seeguya banne baasigala bamutunuulidde nga beewunya omusajja ono kyokka kisinga okuba ekyomutawaana omukazi bw'aba amuyita wabba kuba bamukuuma bukuumi wano tafulumawo njagala olabe yakoze appointment naye ogamba otya Bosco mugagga yaleeta abakozi bangi babeera wano oli bulungi koni nga ni Bosco ki ekiganye laba Bosco bw'atunula tatunula nga njaga ye kennyini njaga ayagala akuleeta buzibu wano nkulaba bosi yaleeta kamera ye n'ateeka wano nga ye Bosco agezaako okwekwanya buli omu kyava jjewo n'asikaali w'okubbala omanyi bw'oba oyagala ebintu okwanguyirewo omugagga ky'olina okukola kulabika ni buli omu omufuula mukwano gwo kati ng'onaasooka agamba naye Bosco yeeyisa bulala abantu abamu baba balina okukwatagana naye Bosco tayagala nakukwatagana na banne kati baagala nnyo okuleka ni bategeera omukozi ono naye omukozi tategeerekeka kati ebisinga ku mukozi oyo balina kubibuuza mugagga katukuume naye maama nammwe betukola nabo munyirira leeta akawunga ndyeko mukozi muno yina ekumulabirire mukozi muno yaleeta akawunga efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika kakati ogenda okudda eno waliwo ayina akasimu kati kumbe ye muwala ono ayina gwakubira kyogamba tomumanyi
Nze Jackie. Nasomye but it's now break time. Tobadde oyagala ki? Ndasaba kumperezayo ku ssente. Ulira. How much? Twalonga 10. Simanyi owulira abawala bano ekibagaza abasajja abakulu. Esente yafuuka ekizibu. Tebakyabalirira myaka gyabwe na buzito bwe yeetisse. Hello, Sebo. Jibaleko Mr. Sebi. Kale nyawo nawe jibale. Ekyapa kyange wakimmaliriza. Kati waliwo amukubira essimu. Mpitire dise. Amugambo bayamaze okukola ku kyapa kye akinone. Ne bujja kati. Kati ng'amugamba ekyapa kyawedde ne bw'okinona kati. Sente ziwezi. Kasitoba ng'olina ssente zakikozeeko. Kati ng'amugamba amajja weegali. Kyava akeberakebera mu mpapula zaawo. Efirimu egenda maaso. Yes, boss. Kali ono kyakola ng'ayita sekuritale we. Agamba wenkuyitanga togeranga. Kali ng'amugamba ndi wenkuyitanga ojjanga mangu. Bansonyiwe. Waliwo mukyala Dorini agenda kujja. Kali ng'amugamba omukyala Dorini ali mu kuba ajja wano. Ababanja kyapa ali mu kumudduka. Bwajjanga omugamba siri wala nzija. Katuddako ew'omukyala ewaka. Gwe Sam. Yes, madam. Kyava ayita Kisaamu. Komyewo. Okuva ku makya obwedda tegaliiko kozi nga gaakadda. Amasannyalaze gaaganye okudda. Ye muka omugagga. Genda okebera amazzi tegaliiko. Kyava ajja akuba essimu. Ategeeza ab'amazzi ndi baagaggyeko. Hello. Njagala olabe. Njogera n'abawoota. Kale mbadde nsaba ojja onnyambeko amazzi gange gaayonoonese. Njagala olabe. Makai Road plot number 72. Ng'alagirira owawoota mbw ajja akanika amazzi. Waawoota ki? Enfirimu egenda maaso. Nagambye evudde mbano fa Quality View Film Production. Bakutuusaako firimu yaffe eno. Bwe tuba tulaba ebina Uganda nga bino tugezeeko okuba bye tuyiga ebiri mu bulamu bw'abantu ba bulijjo. Come in. Jibaleko nnyo. Kale nnyo. Mr. Sebu yawaali. Obwedda waali naye atagenze kuwaka ayina byagenze kuwakati. Alina byakulekeddeyo byonna byonna. Tewali. Tukyagenda maaso n'ekifaananyi kaakati no ssebo. Nkize katono kumwoka. Tulirako awo nnyo. Ono gwe bagambye ajja anuna ekyapa weekiri. Kyokka ate agenda otuuka ng'omugagga taliimu yatambudde mudda. Kati kano kava ku ssomero. Kajja katambula. Mpola mpola. Naye nga jjukira twakalaba kasisinkana omugagga Seeguya. Era balina mukava bwe beesanga. Kyokka mwana wa ssomero. Nga ekituufu kyandibadde nti omuntu yenna omuntu omukulu tateekeddwa kutwalako mwana wa ssomero. Mpozi nga wa famire yo. Njagala olabe. Gyebaleko mukwano atongwiragwira naawe bantu bajja kutulaba. Ne ova ku ssomero olumala gangwa mukafu era kundeetera buzibu. Okimanyi nti oli mwana wa ssomero. Nze ndi mwana wa ssomero mu ndabika naye siri mwana wa ssomero wonna. Awalala mukazi mukulu mufumbo. No. Jack, ndi serious. Kali nga mga Jack toddamu byakungwiragwira. Kyava afuluma. Naga bwango ojja okundaba okyusanga engo yagala kunkubya poliisi. Ba bw'aba ki bannange. Kyava akagulira. Vaayo. Akagobye ku mmotoka. Jjukira lya akatwala ate buno obwana bw'essomero buno buba bwanguya embeera. Kulwokuba kaba kaagala osanyusa kinnyo waako. Kati akagambye fuluma. Kyava akwata mu nsawo. Abagaga tebe banalaavu.
buli kimu ky'abaakola baakuyamba buyambi mukwano guba ku ssente ng'asooka akatemera emitwalo gyako 10 genda weeyiye bolowooza nze mbeera ne laavu ye kyava dda mu nzirusi ye buli kaseera aba munyiivu ono omwami talina lunaku lwaseka yava akwate piya ave wano kaakano gye kadda gy'alaga naye akalese awo bulijjo yali akatwalako naye leero akeefuulidde tayagala egenda mu maaso. Hello? Watumaliza madamu kujja. Kaakati nno afuna essimu nti wayi maze okwetera kwe ni maze okwambala nga abaawoota. Ewaka waseeguya. Ale katujje. Amazzi gaagenze n'akubira abaawoota. Kandi banga kaabadde kabadi. Alise. Ng'akwata boda. Buli kimu omukazi yassaamu akasente. Kubanga ayagalako. Kyokka ebintu by'ensi eno bizibu. Nagambye agenda mu MK Majestic Plaza Level yakutadde edduuka li namba 8 y'ensibuko y'ebina Uganda era gwe omusuubuzi awo olina okugenda. Kaakano ogenda okuddewo omugagga. Genda okwetegereza. Madamu akubiddeko wano. Mutakazi ayambadde ng'owawoota. Tuzze kanika mazzi. Talina wadde sipanda, tamanyi na mazzi gye gaddira. Mbwaze ng'owawoota. Kankebereko mu kitabo ky'abagenyi. Kansoke nkubira omugagga mugambe waliwo wawootazze. Kati waliwo ono. Njaga. Nga mugane wotamukubira bansuubira. Yamuweereza akasande ku mobile money nakirira mu wino najje omuvumba gwa ovulo. Waliwo ekitabo ky'abagenyi abazze wano. Ate boss bamanyi akuba MP. Sayini nga wano wenna munnyonnyola. Ngamuga sayini ngaawo nja kumunnyonnyola. Ne teeka we erinnyero ne namba y'essimu yo just in case singa empizi bange ezikaaba. Tugenda maaso. Kati ngamugayitawo genda ogakanike. Waliwo kyasikaali wano kye baaleeta kiri awo. Njagala olabe. Munakwala. Tekyogera. Embye ya wano. Kati waliwo ali mu kwevuma endya gy'alyamu. Tayagala ndya gy'alyamu. Buli kimu ekeke amaziga. Efirimu egenda maaso. Ng'okomyewo mangu. Kaakati nokumpika n'akawala ono yali maama waako. Maama embeera mbi. Kati nno bakagobe school fees kalina ssente ze kaamazeeyo ku ssomero. Maama ng'asooka yeebuuza kyagenda okukola okufuna balance oyo. Katonda ndi mu kukaaba kulya maluma. Kiki ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa bino? Ddala abasaayi ssente ezaabwe ne bagula efirimu ng'eno ezannyiddwa mu Uganda kuba kuwagira industry na kugitwala maaso. Tubaagala nnyo akuume.